Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizako plots ku bei rahisi ddala, ku bei rahisi ddala okuvira ddala ku milioni 4. Matuga kasalirwe tuina estate yaffe empya gye tuguddewo ya milioni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri, so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku milioni 4. Tuina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasalirwe eno nga futi 25 kwana ya milioni 6, wabula ng'eno eri ku kkubo ddala, evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasalirwe, so nayo mujeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi. Futi 25 kwana tuinayo ey'emilioni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emilioni 6, kisinzira wawo oyagadde na buwanvu ki bwoba oyagala. Tuina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odde Gombe ku luguudo oluva Matuga okudde Semuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo, futi 5 ku 100 ya milioni 27. Eno ya kyapa, olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo. So mutwe yino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Kwaniriza gwe na josinzira okubanga otugobeera Lubalusewa TV kwoli tusangibwa ku mikutu migatta abantu okuli ogwa YouTube, eno gye tusinga okusangibwa ku YouTube Lubalusewa TV. Ku TikTok tuteekayo obuntu obutonotono bw'osobola olabako obukutwala eri nayo bagita Lubalusewa TV, naye nga nayo tuteeka ne ku Aje Pro ku TikTok nayo osobola tusangayo byonna bye tuba tukola ku TikTok. Tuline ku Facebook Lubalusewa TV, eyo ye Lubalusewa TV nga yungambye tusangibwa ku mikutu migatta abantu. Muhammad Katabira gegange buli wondaba wano ne muganda wange agenda okuyanjula mu maaso awo ngomanya program oluyitaayita ebego bye ku mayengo ga Lubalusewa TV. Ateka mu ensimba muyita Mosh Media nga wondaba wano ono mukukuba ebifaananyi mu kubrandinga buli kintu kyomanyi n'okukola zi flyers ez'enjawulo n'okuba zi banners n'ebipande. Bannabyabufuzi babaletedde offer owaya akasente akatono ne bakufulumiza ebipande ebyo byonna byoyagala, enamba gyoyagala n'okubitimba ne kubeera kwa bwereere. Ye Mosh Media bakuba ebifaananyi ne bakwata ne videos ku mikolo ogwa buli kika, birthday party, kwanjula, kukyala, mukolo ki conference newe balumbe ngoyagala ku documentinga mu bifaananyi wamu ne mu video. Mosh Media mwekwate bakuba ekifaananyi n'okwata video ebitali bisiiwuufu ng'olabira ddala yeggwe mukubire ku simu z'olaba ku screen yo ate osobole okuba nga obookinga ne Mosh Media. Ate bwe mugamba nti nkulabye ku Lubalusewa TV ate agenda kusalirako nnyo Bomboloni sebo soko obuuze kuba tulaba katini wadde ogambe tosobola kweyanjula bakumanyi naye babuuzeeko bubuuze engeri gye badde babuzeeko ate tutandikirawo. Abatulaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kusiiba bannaffe basiba bulijjo oli maseeka olulimi njogera Luwarabu. Bale muli mutya mwena abatulaba n'abatugoberera, mwebale kutuwagira, mwebale kutulabira, mwebale kusubscribinga. Abatulaba guno mwezi gutulimu mwezi gwa kisiibo gwa Ramadan. So guno mwezi mutuukirivu wadde nga kasana kayitirivu nnyo tetukalabangako. Tulinganga abayonoona abanyiiza Katonda naye ebyo nabibaamu mu nsi bagiyita climate change oba enkyukakyuka y'obudde. Naye mbadde nsaba buli yenna ali eyo anywe nnyo amazzi nammwe abali mu kisiibo Mukama abagumye era ayongere okubakuumira ddala. Amina. Nange twala mukisa guno okubuuzaako mwenna abasiibi bannange mwebale kusiiba era nga bagamba nti omwezi ogw'enjawulo guba gulabika. Bw'ogeraageranya akasana akabadde kaakalulinga wabasiraamu tetunaba kusiiba n'ogeraageranya nakati olabawo enjawulo era wabalawo ekiseera akasana ne kafa awamu ne kasituka naye lulinga kakookya okuva ku makya ssaawa 1 paka gye buuzibira ssaawa 12 naye awo omanya nti Katonda ensolo ku kizigo kweri. Kati olunaku olwaleero
nga bwe twali ku sabiti ewedde twayogerako ku ggwanga lya South Sudan nga twogera obwetwaze bwalyo okusika omugwa kuvaawa mu ggwanga lino wakati wa Salva Kiir ne Riek Machar ne Garanga dokita eyatandikawo revolution eno mu myaka egy'ekyenda naye obuzibu mu 2011 awo weyafiira yali 2011 Bombolodi 2011 awo nafa ngava mu ggwanga lya Uganda ngadde mu ggwanga lya South Sudan yafiira mu nnyonyi era twakona ku katono nnyo tukonako ne ku ggwanga lya Ukraine ne ggwanga lya America nga bano Garanga yafa 25 mukaaga. So kati olwaleero tugenda kuddamu tutunulire eggwanga lya South Sudan Garanga rolo gya playinga n'engeri gye yafaamu wadde nga lule Bombolodi omulundi guli yayogeranga ebintu abiweta amakoona naye olwaleero nkakasiza nti agenda kujja nga yogera butereevu n'engeri ddala kiki ekyatta Garanga oli wagamba nti amawanga ga Bulaaya gegeokobaana okutta Garanga nga balina bye baagala okuyisaawo so Bombolodi tugenda kwongera ku ggwanga lya South Sudan okusingira ddala ku Dr. Garanga tumale tugende mu ggwanga mu Bulaaya twogere ku USA ne Ukraine oba Donald Trump ne Zelensky omukulembeze w'eggwanga lya Ukraine waliwo bye twayogerako sabbiiti ewedde ebyaliwo nga bawanyisiganya ebisongovu ate kiki ekyaliwo baba kita aftermath kyekyaddako era kano kaali katego ke bali batega Donald Trump netusoke wano mu ggwanga mu lukalu lwa Africa Garanga lwite twamuwumbawumba bulungi Dr. Garanga Mabior oyo yali Saabalwanyi musajja yali mulwanya ate musajja ng'alinganga olaba Ibrahim kwegamba nga musajja ayagala nnyo Africa kyenjagala wotandikira eggwanga lya Uganda lisobola litya okuva mu kunenyezebwa kwa ggwanga lya South Sudan okubanga lyekubaana okutta omusajja oyo kubanga enteekateeka yonna eyali emujjawo yali wano nti nga we nabannyonnyolako abatulaba nti abasajja bano abazungu be bantu abazibu ddala era nga si bangu bakutegeera nti omusajja omuzungu ajja n'asanga ensi nga ddala ng'erimu ebyobugagga n'anoonya ani gwe ayinza okumanipulatinga oba okukozesa okulaba nti afuna ku byobugagga ebyo kati wabanga gavumenti omukulembeze aliko nga mwangu wakukozesa okulaba nti asayininga ebyobugagga bye baba baagala bamukozesa waaba ng'alemerako bazimbayo omukulembeze owaabwe kati mu kuzimbayo omukulembeze owaabwe oyo gwe bazimba abaana ajja okujjako oli nakugamba nti abakulembeze bangi ababadde ab'amaanyi mu Africa nga balwanyisa nnyo enkola y'abazungu ey'okuba nti temutwala byaffe naffe twesobola okwekulaakulanya kati abazungu tebabaagala era be baba assassinatinga kati Dr. John Garang obuzibu nga we nabagamba Sunday wedde nti ekyamwetera entabwe nti yagenda nayagala afuge Sudan yonna nti wayagala abeere president wa Sudan yonna abazungu tebakisiima olw'ensonga nti waliwo ekiwayi kiri ekyaba Sudan bennyini abawarabu oba abalimu omusaayi gw'Emisiri nti abo kati Dr. Garang baali tebasobola kumukkiriza kubafuga kitegeezera wandibaddewo embeera ey'okwanagana n'ey'obuyeekera ekyokulala nti esayidi eno mu Maserengeta nti abazungu baalabanga eno mu Maserengeta waliyo ebyobugagga nkuyanja nti singa abaddidde Garang ne bamuteeka eno n'abeera nga ye president wene ebyerina banga talingiza eri mu bawarabu nti baba bafunamu nnyo okusinga okwagala kufuga Sudan yawamu yes kakati Dr. John Garang wakwatagana ne Uganda n'asaba ba machineries n'afuna ejjepangise isobole ligende likube Abasudani bali abo mambuka okubajja mu bitundu ebimu nga Egiligi okubajja eyo gye bayita Darfur okubajja Paluchi ye wali amafuta tambuze abajanjawidi be batya kubana ulira nnyo mu lutalo olwo wakati wa Sudani ya waggulu nene ya Maserengeta nga mpulira abe Maserengeta bagamba nnyo mbo bakozesa abasajja bayita abajanjawidi okujja okubatirimbula janjawidi tribe kika kyabalwanyi abajanjawidi abo basajja bali nga ba Afcast nti bazaalibwa balinamu omusaayi ogw'aba South Sudan ogw'abaddugavu nga wala baganaga nti omukyotala
era kati bo kati bachetala beri nti bali awo bali mixed kati abo be bali eno ku be balinga bali ku nsalo ya Sudan ne South Sudan madungu dungwao naturally bo bazaliwa bazalwanyi oba jasi oli yagala kubakozesa bukozesa kuba mu kati bo lokuba nti bali awo bayita banampa wengwa kati baberanga era ba machineries mu kitundu basajja era balwanirira ku nsolo zaabwe mpozi ne bupichipichi ne motoka ezenteme Land Cruiser balina engeri bazitema tono bazimodifyinga kati abasajja abe Sudan babapangisanga okubayambako okutta bano bagalanga abaddugavu oba bayita abadinka kati nga babawe ebyokulwanyisa nemmere n'akasente kati era time yachuka era ne bana aba Sudan beno ba maserengeta nabo babapangisa akato okuba bali kati bo ba machineries era bo tebaagala kubayita nti beno ati baagala kubayita nti beri bo balinga abaagala okwetwala bokka nti bo balina eggwanga eryabo abajanja wideyo era bali mu bitundu okusinga eyo gibayita Darfur gibasinga okubeera era babayita Badafarians gye basimba amakanda babayita Badafarians bayita Badafarians era basajja balwanyi nnyo so kati mu mbeera eno nti UN etandika okuyingiramu okulaba nti eyambako okuinstallinga ebintu ebimu okugeza nga amateeka okutraininga poliisi okutraininga amagye okutraininga abannamateeka okubatendeka n'okubazimbirako ku makomera bazimbirako ku poliisi bazimbirako ku ministries amasomero amalwaliro bintu bingi nnyo naye nga wenkugamba nti abazungu bano era teryakuyamba nga talina kigendererwa nti basobola okufunza okuyingira nnyo Dr. Galang ne Galang nga wenkugamba nti ali musajja mu malirivu yagaana ebintu ebikolwa ebimu ebyabazungu ebandibadde naye Africa tusobola okubeerawo nga abazungu tebatuyambyeko tusobola ne lwakuba nti Africa tuli banafu twagala nnyo mu bwongo tuli banafu mu bwongo tuli bangu bakuzanyirako nti omufirika gwe bakutega obanga in fact ero beera kanyebwa nani badde ngamba nti oba kamese nti bakutega kanyebwa n'ogwa mu ddobo lyabwe bwe kiri kati olw'ensonga nti tukulidde nnyo mu mbeera ey'ekinaku era mu mbeera embi kati abasudani babeeranga mu nsi yaabwe nga nsi eyinamu ebbugumu lingi tibalina byakulya kati okubawa ebyokulya ebyo byabamalangamu nnyo kubanga n'omunnyo obunnyo nagwo gwalinga gwa bbeeyi South Sudan olaba wano mu Uganda nti olyako bamuwa 10 nanywa amazzi nga n'akyusa akaluluke kati era nga waliwo n'omukulembeze omwana guna byagenda agaba 10 bazaadde 10 bazaabadde yogera lumu nti babirabye Kawempe North so kakati nti abafirika nti bakuwa akatono ne bakujjako ekinene so kati kyatuuka mu abazungu balinga bamanerenda kyatuuka mu South Sudan nti Dr. John Galang abasajja ebyo yalwanagana nabo abasinga abazungu baba manipulatinga kyebakola baddira ne batandika okubawa emmotoka ez'ebbeeyi oyitavuganga ku mmotoka bamuwa emmotoka ey'ebbeeyi ne babawa ensimbi sokoyinemuka emmotoka ensajja zendabamu wano mu Uganda zibako number plates za South Sudan zi V8 Land Cruiser ziri zibayita ezina amatala galinga biki ati nga bagana South Sudan li mawanga gamu gasinga obwavu zali gwanga likyasinza obwavu naye kale yogedde ku mmotoka okuba emmotoka zezimotoka zetulaba wano Obama emmotoka bazijja weze zebbeeyi ne sente zizigula bazigula Dubai ate gwanga eryavu okufubufi anti kyenkugamba nti abazungu babateekamu sente ez'okubabika amaaso okusobola obbakozesa bye baagala nti kati abo bakulembeze abalinamu kumaanya bakulira zi regions kubanga South Sudan nsi nnene nnyo erimu Uganda nga 3 South Sudan erimu Uganda nga 3 state emu gye bayita Jongole state
erimu Uganda namba eyo Jongole State jolaba erimu abadinka Kolwaki bona bote bete matema ne bekulembera machana asigaze ekitundu kye ne Salva Kiir asigaze ekine yetombola era je bijja maaso eyo ojja kulaba nti state ezikyasinze okubaamu ez'abantu abangi era ennene eyo gye kugamba Jongole State erimu abadinka bangi kati abadinka okubanga bangi ate ne baddebwako ne bagattibwako abanwel nti abadinka ba Salva Kiir abanwel ba Eliak Machar so kati ebendo benderyo dina ate erimu era ebyo obugagga naye abantu bamu banafu si bakozi nti abadinka si basajja bakozi abadinka baagala nnyo bebana butula waliwo tribe eri Uganda eserebera obuserebezi kyovola abantu babakozesa nnyo kubanga bo naturally balunzi kyovola babakozesezza nnyo okulaba nti banyonyoota eggwanga lyabwe kati abazungu bagenda okitegeera nti abantu bano betu yes twajjawo Dr. Galang twajjawo Dr. Galang netuteekawo Salva Kiir yali amuddirira ate ne Salva Kiir ntitwakuba nti yali musajja nga ali hambo mu banne naye ne bamulonda ngera owulira nti bwe balonda ono waffe nti baali bangi ne balondamu omu si ye yeronda naye baamulonda nelwakuba nti Justin alemezaamu era kyekimu ayinza okuba yali abateze katego mundigeze muno muleme okunonda kijjaawo nti baamulonda mulabe emba waŋŋangusa kijjaawo era nti baamulonda kyonna kyekyali naye nti baamulonda ne bakkiriza nti abatambuze naye mu kubatambuza mu maaso awo abalekemu n'abalala bakwatemu kakati afuze waffe afuze ebibye n'afugiramu n'ebyabanne n'ebisanja banne bye bateesa okufugamu kati era kyekimu kyekiri e South Sudan nti Salva Kiir nti baalaba Salva Kiir banne ne bamugamba nti beerawo era mu kubeerawo okwe kati ne mubeeramu yali omulwanyi wayita Paul Malong y'omwe be bamu ku baali abalwanyi abalina okuddamu okukola ki naye nga si bayivu bali balina okuddamu nabo okukwata mu ntebe naye kati naye Salva Kiir naye abakoze geemu y'emu neyaffe gye baatukola wano nti naye banne nga we baali we baamulonda tewalina omu akuttemu bonna bakola ki bonna bagenze baggwawo omu ku omu aye abala bafa oba bagenda mu nsiko bafa era nabakyaliwo abalamu babalinnyeeko kati tebalina nnyo maanyi gali awo gasobola mukola ki naye nti lwakuba nti ekiri kyawukana ku kyaffe nti abasajja bali bazimba ensi yaabwe nti n'amagye gaabwe nti amagye ga muntu nti amagye ga mawanga siga nti Nigeria South Sudan mulimu amawanga ag'enjawulo nti lya South Sudan naye nkugambye amagye ga commandingibwa bantu recruitment nti Nigeria general nti gundi aleese ekiwayi kinakigatta ku gavumenti mu bulinge kiba kikyamuwuliriramu yes era ekyo ekiwayo okubanga kiva mu komanda waabwe kitegeeza nti gavumenti erina okukola ennyo ba president alina okukola ennyo okulaba nti mwabo ono waba taliiwo ani amuddirira atuukirira bali kati wakiri gavumenti egenda kugulirira oyo addirira mukama we yekyusize mukama we ate kitegeeza mukama we baba balina omumuggyawo kati oli ali obukulu asobole okukyusa ekiwayo kino akiconnecting ku gavumenti kati yenkola eri South Sudan okuttingana kungi nnyo nnyo naye ng'okuttingana kwa byanfuna era kwa buyinza South Sudan baagala nnyo obuyinza naye tebasobola buyinza ekisooka bo emitwe gyabwe minafu nnyo nti ebbanga libamala mu lutalo bayonooneka obwongo nti bali short tempered ate tibalumirirwa bakyalimu ebwongo bwali wa Bushmen bakyalina enkola eri eyedda kuba mu kibira bagamba survival for the fittest nti wamanyi yayitawo era bwe kiri e South Sudan nti oli agenda najjayo ssente z'abantu za battalion namba n'azirya muntu omu n'agenda nanoonya woteeri eyakabi n'agibeeramu ne ssente n'omutitimbe gw'essente ogwo n'avaayo n'ajja Uganda n'agula amaka ga miliyoni 2 eza dola ba miliyoni ya dola najja n'agagula amaka wano era bali emunyonyi eyo balisula mu maka ga beebuuza abasasudde ne bagamba baavu naye ate wano Uganda basinga okumansa sente n'okulaga sente
bayina kibayita essente bagula amayumba gawedde ate gali bagula amayumba agawedde ate amayumba fashion houses ezo bagala obulamu bwa lakizale bagonona kati Bombo Road ubeera nga South Sudan teina muntu gwe basobola gantu nasobola obata baganya ne batambula Uganda tusobola kubawula ku fast sani oba nfunayo general omuntu gamba so gendo bakwatemu obulunza yobuterero obate era waliwe twabeerayo nga tukola bintu gamba eno Uganda isana kufugibwa omusajja nga mugwira either nga munna Uganda oba munna Kenya and Uganda oba South Sudan I mean South Sudan tiyetaaga omusajja nga oba munna Uganda oba mu Kenya agenda asooka afuge South Sudan asooke ate nga naye amanyi naye ekisooka nga Chiwaji dictator ekyokubiri nga alumirirwa Africa nga asobola okukozesa resources eziriyo abazimbira kati General Kazinyi yaliko eyo General Kazinyi General Sale bagezaako okubaako ebintu byebateekayo bagezaako okugezaako okubawa muka discipline mu majje training amajje gabo kubanga ina discipline n'okulaba nti babaako institutions ezimu ziba installing anga police national security bichi ebyo balaga security engeri gyetambulamu kubanga batuuka ekiseera ne batandika okwemobilizinga okulaba nti bateekawo okulumbagana okwerwanyisa batandika okukola obukuukulu nga Dr. Riek Machar nga yakyawaganyemu ne Salva Kiir nga Dr. Riek Machar musajja yasoma ate nga alina emikwano mingi nnyo e Bulaaya ate ebiseera ebyo Dr. Riek Machar yalinga aganza yali Secretary General wa UN nti Secretary General Mufirika waliwo omukyala ali mukyala muzungu nga omudika naganza omuzungu Manuel oli musajja ali musajja South Sudan na n'obudugavu obulinga ekisiriiza ye abazungu ebyo basinga n'enjokyo zaabwe ye tayina njokyo naye nga Manuel kati omusajja w'amaanyi nnyo era enkwatagana ya kasooke nkubuuzeemuko katono katuddemu ku mboozi gyotera obeeramuko naaje Samuel walefunya ku mukyalo omuzungu nayagala ko omuzungu ne muzaalamu n'omwana olinayo omukyotala oyogedde ku Riek Machar okubanga yaganzaako Secretary General owa UN omuzungu bw'alaba omuddugavu buyinza okuba munyumungufu kuba kati gobeere South Sudan amayinza okutwalanga omuzungu alaba atya omufiika amusosola amwerukaminga kisinga okunyumira omukyalo omuzungu nga kirabye ku muddugavu omusajja abakyala abazungu baagala nnyo abasajja abaddugavu kubanga abasajja abaddugavu balina omusaayi ogw'amaanyi ate abasajja abakazi abazungu baagala nnyo ebintu bya sex bamwita hard sex yatya oyo tujja mwogerako program ya haje so kati abakazi abazungu abo n'abasajja abazungu baagala nnyo kibayita omusaayi omuddugavu omufirika gubeera strong naturally kati baagala nnyo abafirika ng'ovudde waliwo ate abalala basosoze kwegamera byonna mulimu abalungi mulimu ababi era n'abazungu mulimu abalungi mulimu ababi kyovula nti mulimu abatwagaliza democracy ate mulimu abonna democracy nti mulimu abasupplying ebyokulwanisa eri government zaffe ate ne babawa nti mugende mutulugunye abantu bammwe naye ate ne mubeeramu abagamba tekisoboka so kati abazungu Riek Machar bwe yaganza Secretary General China upper hand gye kyali kimuwadde kukulembera South Sudan yes kubanga soka erere Riek Machar yali akulembera nga Salva Kiir abeera mu kunywa bunywi walaji anywa bunywi mwenge abeera mu mabaala akola biki era president wa Fano yamugamba nti president abeera mu mabaala yamugaana okugenda nga mabaala oba n'omuntu waffe ng'abeera bawangaalanga bonna ng'abeera simanyi ng'abeera nnyo mu mabaala eyo kunywa mwenge kati nga Riek Machar
yakulembera eggwanga era ensonga ezisinga Riek Machar yazisalangawo. By the way, Machar yali vice president. Yali vice president naye nga w'amaanyi nnyo Okusinga ne president. Yes. President gali mu bulamu bwa Lwa kuba nti kati abadinka bano bamugamba nti kakati omusajja omunwere nga atusingira abanwere baali balina amaanyi ddala. So kati mu mbeera eyo abazungu bayamba nnyo Riek Machar okulaba mu positioning era naye n'alabanga ddala alina amaanyi. Era yavuma mukama we mu lukiiko n'ayimirira n'akubemeza n'amugamba wano obeera mukutamira butamiizi buli kimu nze nkikolera abasinga bamanyi nti nze president. Era kati mbulako obuzi kola ki kwerangira. Era yagamba nti mu kalulu akaddako ngenda kukwesimbako tulabe oba onoolya. Kati ono n'anyiiga n'alaba nga ali disrespected. Baye ne bamukola ki? Ne bamuteekamu amaanyi nti tosobola kubeera na vice president akuyisaamu maaso bw'atyo. Era olutalo lwali lw'amaanyi nnyo era kyovula olutalo lwatandika era abazungu aba UN baluteekamu nnyo omukono okusupportinga Riek Machar okulaba nti afuga eggwanga. Naye Salva Kiir musajja mulungi mu mbeera ze ez'obuntu, musajja mulungi nnyo era yagezaako abadinka nga baagala okutta Riek Machar ne ttiimu ye. Salva Kiir ng'omuntu yagaana era yamuprotectinga era yes era moves nyingi nnyo nga baagala okutta assassinatinga Riek Machar naye nga Salva Kiir akiyimiriramu. Naye nga Salva Kiir ye wa mutima mulungi naye Riek Machar ye mukulembeza ate. Kati lw'okuba nti abadinka bangi bawamba ate n'ekyala nti ne president waffe wano ate mukwano nnyo gwa Salva Kiir kati nga kizibu nnyo Riek Machar okuwamba Salva Kiir. Abatulaba ku Lubalusewa TV mugenda kutugira mu katono nnyo tusooke tuyiseewo obubaka buno tukomewo twongere okuttanya ensonga za South Sudan. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala, ku bei rahisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matuga kasaalirwe tuina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri. So osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tuina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe. So nayo mujeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi futi 25 kwana tuinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinzira wawo oyagadde na buwanvu ki bwoba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri e Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ngodde Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudde Semuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo. So mutwe bino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Tukyabeebaza okubanga mukyatwekumidde ku Lubalusewa TV program oluyitaayita ndi ne Bombolodi tukyagenda maaso n'okuwayamu ku nsonga ly'eggwanga erya South Sudan. Abadde atunnyonnyola engeri Riek Machar ne Salva Kiir engeri gye bafunamu obutakkaanya era buli omu engeri gye yali atawa kitiibwa munne ng'ono agamba nze nkulembera ono amugamba nze nsiba mu mwenge. So obukubagano obwo eggwanga lya South Sudan ne buligaana okutereera. Era yongeddeko n'atugamba nti engeri Riek Machar gye yali atandise okuganza Secretary General Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte omukyalo omuzungu oyo naye n'amwagaliza okubanga boyfriend we abereko ne boyfriend omukulembeze w'eggwanga erimu naye n'amupikaapika asobole okubanga awamba obukulembeze bwa Salva Kiir. Bombolodi byabadde yakatunyonyola. Kati Bombolodi nga tuwumbawumba eggwanga lya South Sudan akadde kano South Sudan esobola okutereera
balina kufuna muzungu ajja abakulemberemu balina kufuna muddugavu atava mu ggwanga lya South Sudan abakulemberemu kuba ogambye bo nga bo obwongo obukulembera bannaabwe tebabulina olw'ensonga bakyalinamu ensonga y'ebibira nti survival for the fittest bw'oba tolina maanyi mu kibira tofuna kuulya era bakulya bulya kati balina kutereeza bakyegwanga nga olaba nga nkuzizaako mabega nti mu biseera ebyo ebyolutalo nti abazungu batwala abaana nga bato batwala abaana bato n'abantu abakulukulu obatwala Australia, Holland, batwala America, Canada, batwala mu nsi kyomanyi mu nsi yonna batwalayo aba South Sudan okugenda okubasomesa era babatwala era bangi bali eyo nebe batwalayo okusomesa n'okusoma abasinga 60% bali ati bayononeka boyononesi then abasigadde bafuna rural urban excitement naye ate we bajja mu nsi yabwe tebaagala gibeera mu lw'amalala nti balaba nti ensi yabwe ate eyokya nnyo biki ebyo embeera bajjenyinyala ebintu ebito kati ate batono nnyo abaagala ensi yabwe katulina mutabani wa amwita Deng mutabani wa John Garang oyo asomedde Bulaaya muyivu abaddeko wano abaddeko Kenya abaddeko mu nsi ez'enjawulo abaddeko US abaddeko Australia bana bangi abasobola okukulembera eggwanga naye Sudan yensi erina obusosozi obungi ate balaba abasomye ennyo ate nabo tebabaagala balabanga abatali bo bannansi basosola abasomyeko basosola abasomye ennyo abasomyeko bo balaba bastruggle bali baana bapiza ate South Sudan yensi ekyasinza okusosola omugwira esosola nnyo omugwira omuntu kagongolo bwatyo naye asosola kakati ensi eyo gyolaba eyo mu busosoze bwayo nnyo obusosoze kati kizibu okutereera kati era esaana omukulembeze actually nga tava mu mawanga aga abiri nti oba munwinka oba munwere yeetaaga omukulembeze nga mu Equatorian oba sekyo South Sudan yeetaaga okutemwamu aigwange etto aheddemu lya buluzi bwemu kisoboka South Sudan nkugambye erimu Uganda 3 kati South Sudan mu kubanga erimu Uganda ezo 3 basobola ogitemamu era state ezo zonna state 3 nebatemwamu ne bamu Uganda busatu mu yes ne batandika okulaba nti bakulakwanya ensi yaabwe nti Dinka Republic kila kibasobodde kibona kyola kibaagadde okukola kubanga South Sudan nze ngawe nkugamba nti omudinka ayagala nnyo luxury naye omudinka tasobola kukola kakati gogena kudira omudinka omuteeke mu bukulembeze era ensi tegenda kulaakulana ayagala masape ayagala nnyo ayita ayagala gakolera ayagala kutwala by'amaanyi kakati ate omunwera ayagala nnyo obuyinza kakati ate omuntu omukozi akola donke waka bebayita ba Equatorians bebaluwa na tribe eriyo bana bali bano bandi Juba bandi Toliti bano bandi Yambiyo oshegedde kati abo bebayita ba Equatorians ba Equatorians ate bakozi bakola donke bakozi nnyo nenga bobu kulembeze babumanyi NGOs ezisinga zirimu abo ba Equatorians bakyasinza okubaamu abangi n'okufunamu emirimu by Equatorians then mu government ne mubeeramu badinka okusinga n'abanwel kakati ate omunwel akwatagani bano ba Equatorians omunwel akwatagana nnyo n'aba Equatorians kati mbuuza aba South Sudan bano kiki ekisinga okubalwanaganya n'abamawanga amalala Sempijja nkyali ku show nja kuddira okulwanagana n'amawanga amalala kuba twalabako Uganda ng'esindise battalion namba okugenda okutasa bannayuganda bawangala South Sudan nga buli kadde amawulire gaali gavuga nti bannayuganda batiddwa operation eri e South Sudan banonya bannayuganda kubatta kyenkugamba nti abasajja abo basosola ate mu busosoze bwabwe abasajja abo si balungi kale si bonna naye embeera zaabwe si za mu bantu nti abasajja abo paka nakati balina enyiike ku mutima eya Dr.
John Garang era bo toina wo bagambira anti Uganda si yatuta president waabwe era bo bachawa kitiibwe nnyo Dr. John Garang kati batufunako obuche bamanyi nti bana Uganda fetwa tachi president waabwe kakati ate batulinako obuja kubanga tuli bakozi tubafunyemu sente nyingi nti ebizimbi byonna ebisinga eri bana Uganda batandika okuzimba South Sudan abana Uganda kuddako abana Kenya bana Uganda fetwa twatandika okubatwalira ebyokunywa okugeza amazzi balamu oyo yatwala nnyo amazzi eyo ne bia nti amazzi bia byonna bana Uganda fetwa asooka otandika obitwalayo bana Uganda fetwa soso batwalira ku mmere munnyo biki ebyo fetwa soso batwalira ku bintu ebyo ati netufuuka nti bana Uganda tubadde mpaji y'amaanyi nnyo eri South Sudan ekyokulala nti bana Uganda fetwa bakubira omuwarabu okumusukuma omujjeeri nti babawambako enzizi ez'amafuta bana Uganda President Museveni asindika ejje erigenda likuba omuwarabu ne limugoba mu nzizi era enzizi ne zibeera nga zikontrolingibwa bano bennyini ba Salva Kiir kati mu maanyi ago nti batufunako nnyo obujjo olw'okuba bagamba nti waki buli kimu banna Uganda bakirimu so kati mu mbeera eyo nekijja nti olutalo bwe lwatandika utalo lwatandika nga lwa mawanga yali bali bakoze yali actually yonjitanga yali nga genocide kubanga otalo luli olutandika okubanga lwa mawanga bawe ekifaananyi ekirala ensenera nti olutalo eri ebadde ku bakozeho kakku okujjako Salva Kiir naye nga teyali ku yali mudinka nga banagana munwere ng'omudinka agamba ffe tulina amaanyi omunwere agamba ffe tukola buli kimu singa si ffe tinga temuli okulembeze kati omudinka n'omunwere ne beekuba kati gana amawanga amala gagamba katubalabe ani asinga badda wali kati gana amawanga amala nago ne gasupportinga omunwere ng'omudinka kubanga omudinka ali corrupt nnyo omudinka mwanguzi nnyo mwangu wakukyusa birowoozo ayagala nnyo sente omudinka mu bulamu bwe yategeera sente era ye omudinka okutwalako kyayagala talina buzibu basi banna Uganda bangi nnyo nga bagenzeyo mu state zaabwe nga bavuga emmotoka nga bagalako kutikkula bintu bibatisse okutta bo tekina nga n'emmotoka oluusi tebajagala naye nga baagala akawunga akaliko n'ebijanjawo n'essukaali ne butto ne batajjako bijoba ne basooka ne batta ne bakutta kati abaala bataagala kutta ne bamanya nti n'olulala tunaaba tukuluutinga ne bakuleka ne bakuba emiggo ne bakujjako ne batikkula ebintu byo ne babitwala ne bakugamba gera n'ogenda n'abaana bo n'obasanga oba bo bakulese nabo ne batwalako be batutte kugamba ogenda otuuse emaali nga bagiruutinze mu kkubo omwo so kati abasajja bazibu nnyo era abasajja abo be bantu n'okoona ensolo eba ya accident n'akusasuza n'omwana gweyina mu lubuto ate nga taliimu kugamba basajja baali bazibu nnyo kati gavumenti y'eggwanga lya South Sudan teina busobozi kukuuma nguudo ziyingiza byamaguzi paka mu kibuga Juba oba paka yonna gye bigenda kuba bannayuganda bangi abasinga battiddwa nnyo mu makubo nga buyogedde basanga emmotoka zitusiza byamaguzi ne babatta ne babaruutinga baseezi baziteega ne babatta ne bababbako bye bayina gavumenti obusobozi tebuyina oba yo yennyini yebikola gavumenti obusobozi tebulina tesobola kijja olw'ensonga nti nga wenkunishiche nakugambye nti amagye agali mu South Sudan amagye biwayi by'abantu nti oli waba nga aluddewo okufuna sente oba alina kyayagala eri gavumenti agenda kuddira ejje eri ali withdrawing indirect mukama abagale mumanyi muveeyo mujje mugire bwe muti amagye ga South Sudan tegabeera mu mabarracks gabeera mu bantu amagye ge South Sudan gakola kyegaagala kwegamba general ayagala okugula ennyumba e Uganda ya billion tekimutwalira lunaku kuteega kkubo kuruutinga nafuna sente n'okubba ne banka bazibba ne babba institution benyini abali mu gavumenti benyini bajjeno benyini nti n'obuyeekera bajjeno benyini babutandika nti jeno yennyini akwata ebiwayi bye n'akwata Land Cruiser nga 6 n'asindika abavubuka be n'abawa ebyokwanisa n'abagamba mugende muyingire ensiko naye n'asigala eri nga temumanyi baani abayingidde ensiko
bagenda ne bayitandika ne bafuna oluguudo lwe bateegako ne babanga bakuba emmotoka eziriko kati ebiseera by'ennaku enkulu bamanyi baasi zonna ezifuluma bannayuganda balina ssente bamanya nti ennaku nkulu bannayuganda batandise okuddeeka nga bateega bannayuganda bannakenya abakimu bonna balina ofuluma kati nga bateega kati balumba baasi ku baasi ate balina baasi ezaabwe abasudani ze bateekamu ssente ezaabwe tebaziteega ekiyinza n'okusanga kizibu kyakukkiriza munnayuganda zituulamu zigenda bannayuganda bazituulamu naye tebaziruutinga naye ezo teziruutingibwa kati baasi enda zamanyi nti ezo zabannayuganda ezo zabannakenya ezo zabanyarwanda ezo zabaki ezo baziteega ne baziruutinga n'okujuta ne bagyokya ne bakwata ne bajjamu ebintu byonna ne babibbamu byonna ebirimu ne bamala ne bagiteekako omuliro kakati ate ekirala ne bakwata bannayuganda ne bayingiza ensiko ne bakwatako bye bakutte bye baleepinze abaala ne babalyoka babapekera ne babakwata ne babambula bute ne babajjamu buli kimu kye balina sente zonna ne bazitwala eyo eggwanga ly'abasudani eryo kati nga tumaliriza eggwanga lya South Sudan kankubuza ekibuzo kiri general bannayuganda abamu benjogeddeko nabo abali mu mawanga okusinga agatwetoolodde wano bagamba nti kasita bawulira ekigambo nti ova mu Uganda bannansi b'eggwanga lye batandikirawo okwekengera era naye bajja bagamba nti bafuuza era bagamba nti bakweka nnyo identity yaabwe nti ogamba nti ndi munnakenya ng'oli mu ggwanga eddala kisobola okukutaasaako okusinga ogamba nti oli munnayuganda yes kino obukulembeze bwe bwakiteekawo ye kyajja kitya okubeera nga eggwanga Uganda lyafuuka ya kivumu nakuba kibi mu mawanga amalala agali ku lwa Africa ekisooka abannayuganda babba nnyo South Sudan ekyokubiri bannayuganda balemesa enkyukakyuka ya South Sudan nkugambe Dr. Riek Machar yawamba President Salva Kiir okumala ennaku nnya era eggwanga lya South Sudan kati singa Dr. Riek Machar ye president era amawanga agasigadde gonna gakisanyuka era gakyagala nnyo naye ekyaleeta obuzibu nti webawamba Salva Kiir ne Wani Iga yali vice president basaba obuyambi president wa Uganda bamugamba nti waliwo ku bagala kutujjako era batuwambe nga State House bajetodde nze nali nsula kumpi ne State House era byonna byatuukawo byonna nga ndaba bwenti kubanga nze nali nkolera UN anti nkugaye byonna byatuukawo nze nali nkolera UN nze nali South Sudan nga nkolera UN kati oba ne privileges enjawulo okulinaana mukulembeze kubanga ensi emmotoka gye nali nvuga emmotoka navuga emmotoka ya country diplomat ng'eriko CD nali nvuga emmotoka ya CD ng'eriko CD6 yali ya European yali ya British Embassy CD6 eri ya British Embassy CD1 ya no CD2 CD2 ya American Embassy CD1 either ya Uganda we embassy jeserabidde CD1 yabika Uganda oba Khartoum nenga ndowooza yabika Uganda baserabidde CD2 ya American Embassy yeddako kati ngoddamu ekibuzo kino njagala otuwe wider picture n'amawanga amalala kuba n'abalala ababadde batwalibwako ne wabeera South Africa bagamba nti bawulira ekigambo Uganda bagamba nti bafere nti ne wabeera Zambia nti waliwo n'omu gwe nawulira nyumya nti yali mu ggwanga lya Somalia ne babasalako ondooza bano bayite oba abalwanyi bana ba Somalia naye ng'ekigambo Uganda anti Somalia bwebera passport okusingagana katondawo South Africa kyanjawulo South Africa nti bannayuganda bayingira mu bufere okufera abantu babbako sente n'obusamize kyayo na image naye nga ate babamanyi nga abantu abakakkamu abantu abalungi ab'empisa Somalia bakyawa bannayuganda olw'ensonga nti president aliko president wa wano yamuteekako era yamukuma bannayuganda battibwe bweru wa Uganda lwa bukulembeze buliko wano yes olw'ensonga nti twenyigidde nnyo mu nsonga z'ensi ziri mu kulwana
Somalia Somalia ne South Sudan nti kati South Sudan ne Chad nze nalike Chad ne bala passport yange ndi mu Uganda basoka banzize ebbali naye kyanyamba nti kyantwale Chad nagenda mu kata center Jimmy President Jimmy Carter yakafa nti yali antutte nga agenda kujja gundi Chad then alingenze ku installing facility wagenda okusula nze constructing ezwazita prefab houses enyumba zozimbira mu nnaku 5 mu wiki nga ndikafulu mwezo era wano kivano sina mulimu sina wembikola ebyo obukugu bwange bw'amaanyi fuano twagala kuzimba bya myaka na myaka so sinti omwaka ogujja nvaawo kiveewo nzimba ennyumba nga nsolo jijjawo wemba njagala n'engiteeka ewalala byo bye nakugukamu kati zibyo byentambuzira ne Sudan byo bye nakolanga nga nzimba kampu za UN nze na engineer wa UN omu kuba engineer ba UN nga nzimba kampu za UN mu British Embassy ne mu European Union ng'erabye nkola facilities ezo nzimaintaininga tulaba anti systems zikola cameras biki kati kyovula nti nafuna access kubanga yana nakolako ne installation ewa Salva Kiir mu State House Salva Kiir kubanga UN yalinga emuteekamu nnyo n'okuzimba State House UN yamuwa sente yateekamu nnyo sente okuzimba State House Sudan talina sente sobola kwezimbira nsi yabo yes nga tebalina sente nakati balina sente babaziba wabuwi naye babalina bye babatwalako so kati nali musale nnyo nga nina emikwano egy'abasirikale abo abanwere kyenafuna nali nfunye ne girlfriend nga munwere kyokka ate nga namukwano gwange general babeera batyabo abadinka kati nina omukakwa mukwano gwange kugamba bonna tribe zonna naye namuki naye ninamu emikwano kati otelo werwagenda nga lwa tribalism nti tribes endala ba Equatorians bakwasaganye n'abanwere bali mu kuba abadinka nafuna obuzibu nze nga mukwano gwabwe ogwewa sina wengwa nefuna obuzibu nti Uganda yasindika ejje era banne nakakasa nengane bannaye Uganda na nyiga ate ne maana embagala nanyiga nga American Embassy oba ambassador wa America yagamba aba embassy zonna mu evacuating abantu bamwe ngota olutabuse wagamba mu evacuating abantu bamwe nze nali mu lukiiko lwa ambassador wa Uganda n'agamba nti tetugenda kusobola ku evacuating abantu ba olw'ensonga nti bannayuganda bangi bayingira ensi eno mu bumenyi bw'amateeka tebamanyikiddwa so kigenda kutwalira obuzibu okuevacuate ninga nange mu meeting mwendindi munnayuganda nga ambassador omulamba yayogera ensonga bwe statement eyo nti bannayuganda tugenda kusobola kuba evacuate twate tetumanyi mwendo gwa bannayuganda guli wano bwe tulina ku evacuate basobola bagamba nti abali musere no mukunganira bannayuganda bangi nnyo ate bali mu state zenjawo ne bayingira mu bumenyi bw'amateeka nga tebayise mu ku border eyo statement yayite tewa badinka betu kuta buli munnayuganda bagalidde batta bannayuganda bangi nga bamanyi olede ne gwa bali abeganye singa abantu abali abawoza abantu bababulako bantu battibwa nnyo South Sudan kubanga abamu bakola babangu waliwo abannayuganda bakola ebikoloberwa okuvwano nga babbano nga battawano nga babanoonya ne badduka South Sudan ate batuuka Juba ate ne beeyongerera mu states endala baliyo mu states bangi buli state gyomanyi eri South Sudan waliyo munnayuganda ng'owumbawumba ensonga eyo gavumenti erina kuva mu nsonga z'amawanga amalala bannayuganda baddemu bafune beetu okubeera mu mawanga amalala nga tebayisiddwa mu maaso olwokuba balina passports eza Uganda ng'owumbawumba tuve ku nsonga nze sinza kugamba nti eve mu nsonga z'amawanga amalala ino zibeeramu olw'ensonga nti gavumenti yawano yetusaggulira nti mu kusagula enguudo mu kusagula anti yetusaggulira nti eteekawo embeera y'obutebenkevu mu nsi ezo ffe tutwalayo ebyamaguzi byaffe tusobola okubitunda n'eteekawo obutebenkevu obwo lwadde beeyingidde mu ntalo zaabwe naye ate waliwo wetuyambira nti yayingira mu lutalo lw'e South Sudan abanwere ne batukyawa ne ba Equatorians ne batukyawa olwokuba ntuyingidde mu lutalo okulaba nti tulinnya ku nfeeti okulaba nti balekeraawo okulwana naye
mukulwanagana abasinga okuttibwa baali Banuel. Abasinga okuttibwa baali Banuel. Population yasinga okuttibwa nti baali Banuel. Olw'ensonga nti Banuel baali balwanagana n'abadinka. Kati batukyawa nnyo olw'ensonga nti Uganda weegendayo okutaawuluza obviously yagamba nti buli omu asse mundu wansi. Abadinka bo basse mundu wansi. Banuel ne basigala nga balwana obviously nti ejjepansi alina okubaba abalina mundu. Naye ng'ate mukudde mabega nti baali Banuel n'abashuluku. N'abalala abaali bagezaako n'abalala ab'eye yabagezaako okukola ki okugira okulwanagana n'okujjako gavumenti. Kati mubumpimpi nti bano amawanga amalala gakyawa baki Abannayuganda. Mu kukyaba Bannayuganda bali ababalemesezza okuwamba naye ati nibakyayiramu ne Bannayuganda abali innocent bakola bizinensi zaabwe. Era bizinensi zaffe zalootingibwa nga nange kennyini kamwa kwogera. Naye nako bizinensi zange ebbali nga nkola eri mu UN akasente kange kenfuna eri nga nakolayo kampani ebbali nga nfunirako emirimu ebintu ebyenjawulo okusupplyenga solar biki prefabs ezo nga nange mbiina mu wabbali ene tuba tuyeetaaga mbiisaako ewange eri nembigulako ewange mu kampani eyange. So kati batuluutinga naye nze sasasula naye balina bangi basasula nanyigira Balamu ku ekyo nti Balamu yatuuza enkiiko z'okuliyirirwa wano ne bateekamu abantu abaabwe ffe abaali e South Sudan abaakosebwa ffe tebatutuukira kutujja kutuwandiisa basasula bampewo 50% mpewo bayingizaamu baabwe. Era nonyanyinga nnyo president mubuuse naye nga maama tatukkako ekikono nga kiri awo. Yetugamba ffe abaafiirwa ebintu byaffe twafiirwa ebintu byaffe bingi nnyo. Bannayuganda bangi bali eyo nga tebalina ngenya gy'oyinza natuukamu na eri president oba eryani. Be baafiirwa nnyo ebintu byabwe. Naye nga we nkugamba nti obukyayi obwo bwajja ffe obukyayi bwatujjira nga tebaagala Bannayuganda. Nagendako ne mu UN batusalako nga tuli eyo twagenda twali tuli Yorole eyo ne basalako kampu ya UN. Abadinka Abanueri abadinka kati no waliwo party y'Abanwere basalako kampu ne batugamba buli omu yeyogereko naye nga tuli ba UN kampu basalako kampu ya UN ne tugibalekera ne tugenda mu kampu endala yali yazimbibwa empya IOM nga yo nneneko basajja ne twagala tugende tukime ebintu byaffe eri generators n'ebiralala ne tusanga bagisazeeko ne batuwamba. Naye nze neyita mu South Africa okuwona. Lwaki wagana okuyita Omunayuganda? Naye neewuunya abasajja abataze bati batwagala. Omusajja yali mu Equatorian mu Kakwa yayagala nnyanjule nga Munnayuganda. Kimanyi bulungi ndi Munnayuganda. Ne mugamba owaye ne mugamba ndeka nze neeyanjule nga yamukunnyanjula nti ono oli mu Cameroon ono mzungu musajja ava America nze ndi mu Sudani ne ndi mu Equatorian ono muganda wange Lule Fred ne mukuba bwenti musajja mu ize ne munali ayandika mbu ize South African. Ne mukuba ne mugamba no I'm South African. Ne mukuba ko bwentera. Nazadeko ne smile ne. Ndikako smile ne mugamba I'm South African. Kali omnambuza how do you greet in South Africa? Ne sikawo ne ntekawo ekibozi ne mbasesa. Okay. South Sudan ndoza tugikomekereza. Wanabeerawo akahintinze. Tujja kuddamu ko tugikomyewo. Kati olwalero mudachike kujongera era sasa cyali mpamba mudachike 10 za tusigaze okugala program twaga tuogereko ku Donald Trump ne Zelensky omukulembeze w'eggwanga ya Ukraine omurundi gwitwa ayogera kubombi bano bali bawanyisiganya ebisongovu naye twalaba oluvannyuma lw'okuwanyisiganya ebisongovu bino nti European Union okusingira kusooka ddala eggwanga lya Bungereza lyayaniriza Zelensky ngava mu USA ng'omukulembeze ow'ebyamagero amangu ago ne bateekateeka na appointment agenda asingagane kabaka bamuta kabaka kambe king kwaga kabaka King Charles mu kaseera nga bagamba nti ono ye muzira waffe
bano balinga bagamba nti bali bagala kusula Putin bali bagala kusula Trump mu katego okwogera ebigambo byayogera ebyo ono okugenda nga yambadde emijozi nayo kyali kipangise nga si kipange nga si suuti lwali lukwekyo lwali lulyawo era lwaki Bungereza ne European Union yagala okwawukana ne USA no Trump ali arrogant alina arrogance ate Trump olede kati alina olutalo olw'omunda ne ggwanga lya Canada era eggwanga lya Canada lyamutaddeko lina engeri gye limutaddeko envumba ezimu ono ddala okukozesa ebintu ebyabwe era n'Abakanada bagamba gas bagenda mufuula wakekwa eri eggwanga lya Amerika era agenda fuuka wa bbeeyi kati nti Trump ali mu kukyokooza ntalo ate Trump jjukira mukwano nnyo gwa Putin kati bano balaba nti waki Trump obeera mukwano gwa Putin ogenda twetera ebizibu mu maaso awo nti Putin agenda kukozesa okusensera Amerika n'okusensera ensi endala ogenda tukuva ku mukulembeze nga Amerika eri kuntoliza Russia omukulembeze omulala naddako abeere nga alina obuzibu obw'amaanyi nnyo nga Russia yamala dde okusimba amakanda mu nsi ez'enjawulo ne mu Amerika kati kino abatunuulira ewala era abakuuma ensi zaabwe bo baakiraba ne Trump takikola takiraba Trump yatunulira bugagga ye mukozi wa ssente yatunulira ssente nakufuuka w'amaanyi nakola legacy Trump ayagala nnyo okukola ebintu ayagala nnyo okukola Trump yakiteekawo ayagala nnyo okukola erinnya ayagala nnyo okufuuka omusajja ow'amaanyi so kati Trump oyo ekyala nti yali ekituufu yayisa Bobby Zelensky ne vice we era vice we alinako ne munsi mu yali agenze okugenda okunyumirwa ezo empaka za sino era bamunyomoola era ne bamugobayo oyo vice president naye asosolebwa kati yalabye era kati yakendezeza speed kati arrogance li Trump jabadde amuteekamu ne jabadde abadde alaganya amaanyi ayagala kulaga Trump nti akola nnyo era w'amaanyi naye byamufuukidde ekizibu kati zino ensi Trump yatuddeemu n'alaba yagenze batutte Zelensky wa King Charles agenze mu European Union bamwaniriza nga muzira conferences zonna ezibaddewo Trump yasigadde bwogu mu European Union nga alaba buli nsi yonna esalutinga omusajja ye gwe yazalaye Zelensky era nakati tayambala masuuti Zelensky oba mutunuulidde okuva olutalo bwe lwatandika tayambalangako ku suuti olw'ensonga nti ali mu lutalo suuti yaki musajja ali mu lutalo ate n'ekirala kibatamanyi nti Russia eyo bakola bulletproof wa body hammer eringanga era bazita vest ekizisa vest nti eri light kazo oyinza okwesanga nga kyayambala bulletproof eri light naye nga bo balowooza nti ayambala ki ngoye eza t-shirt eza bulijjo vest bulijjo manyi nti buli kibeera kiba armless olugoye otalina mikomba manyi vest nezi bazita vest body vest ziba body hammer oya mukono miwanvu oba body hammer naye abagikolanga ne kati ye Zelensky kyoyina omumanya nti alina okuba nga alina vest oba body hammer so kati Zelensky musajja ali mu lutalo tomusuubira kuba naki kiringanga omusomesa omusuubira kuba naki nanoni ne pen kakati togenda kusuubira musomesa kukwata ate enkumbi oba kutusuubira musomesa kwata mundu ate omusirikale naye agenda kuba na mundu so kakati Zelensky ali mu lutalo tasobola kwambala masuuti nga bwe baagala era yasazeewo agende mu bakulembeze abalala abasinga ne Trump amaanyi n'agenda kubanga era abawa Trump amaanyi be bali aba Bulaaya era be bawa Trump amaanyi nti Bulaaya tesobola kuva ku Amerika era kyovulaba nti mu nteeseganya Trump bamufudde kati Trump mmese naye kati Trump mmese Zelensky kanyeebwa European Union kamasu kati European Union yadidde akanyeebwa neketeekako Trump emmese ejeyagala okulya akanyeebwa bagikwata kakati Trump olwokuba nti akamese kaliiriddwa akanyweebwa kaliiriddwa akanyweebwa tekaliiriddwa kakyali ku mutego
Kaluma alumako tekannapasula. Tekannaba yawadde jjo kaluma netegulwa ne bagikwata. Kati Zelensky weyagenze mu America yagenze mu European Union yabategeezezza biki Trump byayagala n'abiteeka ku mmeeza. Yabitadde ku mmeeza ne bagamba nti ebyobugagga ebirombe bisinga biri ludda wanti ebizombe gye biri ebisinga gundi gye yawamba Russia Putin Putin gye yakola ki wali ebiwombe byaki bya gasi birombe bingi minerals nyingi mugaye mulimu yo titanium mu bamujja material avamu ebyuma ebingi bine bizito byawagamba materials minerals nyingi nti minerals ezo gye ziri Ukraine naye ino byobugagga ebyomuttaka biyitirivu nti Ukraine ebyobugagga gye biri Trump gundi gye yawamba gundi Putin soko ende maleyo Putin gye yawamba Trump gye yagala ebyobugagga byayagala kati byala ebiri byatandaba kuwamba kati ye Zelensky n'agenda n'amugamba nti natwani bana abakulembeze ba European Union bagamba oyo omusajja anti yagambye basazeewo ne Putin otalo bagenda dukola ki bagenda dustopinga dukomekkereza ate n'abantu ne bano abakuvuganya nabo balaga nti nabo bakoye otalo era bali ku side yaabwe nedda tukole bwe tuti tudire Trump ono kiriza omuweeko percentage esinga mu byobugagga bino nga biri mu areas ezo wali Russia gye yawambye kati ye gwe okusobola okuba kubanga jukira mu byobugagga ebyo oba ofunako naye bwe bakulaga bafuna 90% kitegeeza 10% bayiyo kitegeeza gwe oba ovunaanyizibwa mu kitundu ekiki ekyo era n'abantu bebagenda okuba bakolamu emirimu egyo kati kitegeeza nti ono Trump tumukozesa okugobawo Putin eyo gyawambye genda osayininga ebyobugagga ebyo bigende naye nga biri wa Russia Trump ajafuna engeri agoba mu Russia Russia yawambe wa Ukraine kati jogenda ogamba nti ebyobugagga by'ensi yange mbadde njagala ebyobugagga by'ensi yange gwe twala ekisinga obunene nze ntwale kino abantu naye onyambeko okugoba Russia kuki okugoba Russia mu birombe ebyo okugoba Russia mu nsi yange okugoba okustopinga Russia mu ntalo n'agamba kale kati bali bakulu banene bateeka olukuŋŋaana bamugamba genda yayayize buwogu naddayo era bayisa America mu European Union ne batuuza summit eyo ne Russia nga kweri babatadde mu kanyewa era bagenza olaba nga Russia nga Putin ne Trump bamukwano era Trump wedda omuntu gwe yasinze okubuuza mu mbuuze ekisajja kikulu yabadde Trump era yakulya tulaze nti ayimya na Trump Putin yani nekirabanga Trump ne gundi sign zonna Trump ne Putin olabanga sign zonna ziraga nti bali muki olutalo lwa Ukraine ne Russia mu ntandikwa Russia yali egamba lutalo lwa existence singa tukiriza Ukraine negenda mu NATO NATO ebe obusobozi obuleeta ebyuma byonna ebiketta ne binketta era ensonga bakinwanyisa Ukraine eno obutagenda eri kubeerawo kwange naye ate ogambye wa mchachi Russia yakuba ate yawamba birombe bya bugagga yawamba lwayotalo lwa existence kubeerawo oba lwayotalo lwa kuwamba bya bugagga bya gwanga byonna anti lawo oba wamba otalo kati goma bakola baterayo bawamba wali bya bugagga na guno acho bawamba bibuga byokka bandi kubya kubi ne bamala ne bagenda otalo nayo baba kubere bakubbe byobugagga kubanga byobugagga ebyo bigendo bayambako okuzza sente zaabwe zivudde mu luki mu lutalo kakati sawa zino mu byobugagga ebyo kati kitegeeza nti ye Zelensky yadide ebyobugagga nabiwa Trump kati Trump wadembe mu contract gye yasayininze okuva eri Putin I mean okuva eri Zelensky okugamba nti kati gwe Trump I mean gwe Putin oba Russia kati mu byobugagga bye najjeyo eri okusobola okuzza sente zaffe zotutaddemu kati nawe ngenda kuwaako kino nawe okusobola okufunamu kakati va mu lutalo kubanga nawe sente zoyagala okuzza ezoyonoonye mu lutalo nawe ojja zifuna bwezi abatazifunye ku byobugagga byasimye kati ku byobugagga ebyo byenkugezaako okulaga
nti abasajja bana ababiri Putin ne Trump bagenda kufuna nabo engeri gye batula ku mmeeza babifunemu nga babifuna mu Zelensky naye mu byonna nze nsaba ceasefire egende mu maaso Ukraine etebenkere era America tandise dde okusindikayo amajje gaayo amalala. Trump atandise okuddamu okusindika amajje amalala era ne bannayuganda bangi abagenda okabayingira amajje g'Amerika babasindise egundi Ukraine era waliwo ne bannayuganda abatalinga bamajjo banga baki bannayuganda bayitire Kenya nabo bagenda Ukraine era waliwo ne abannakenya wali abali recruiting wano ba mercenary genda kube mundu si bannayuganda tikuba mundu ogenda yokola obukozi nga ba civilian naye America bo basindiseyo bamajje naye bannayuganda mulimu abannakenya mulimu amawanga ag'enjawulo abaddugavu bebe basindiseeyo naye nkugambye nti bannayuganda ba civilian nabo bayitire Kenya kubanga Kenya waliyo embassy ya Ukraine ogende Ukraine nga naffe twatandise ekibiina kyaffe kya Ukraine Solidarity naye munnaye omukulu wa wano wa opposition n'atuyingirira n'agamba ate tuli mu bbeera naye n'atugenda omulabanga yekbe bifananye Ukraine yali proposal ya Mbolodi oyagala okulima ku nsi era nali njagala nnyo nange okutandika kubanga nze ndi wa humanitarian wa peace and justice nange nali nteekateeka ekitongole ekitwala bannayuganda Ukraine nga mpisyamu ambassador wa Ukraine e Kenya wana tutinawo embassy nga twaga tugende Ukraine tukube ekiyo tugamba bagana afa bagenda mu Buwarabu tutandiko batwale Ukraine mwenchuso obufu muvembo Warabu mudei mu Bulaya Ukraine ate emirimu mingi nnyo okusinga mu Warabu ate Ukraine ne sente nyingi kubanga ambassador yatugamba nti omunnayuganda agenda okutandikibwako sasula senator ne Ukraine agenda kuba aweebwa $2,000 $2,000 zibanga oyingire ne milioni omwenda $2,000 ate nga tekuliko allowances osegedde nti woba omwezi osobola okukola milioni ezo omwenda unskilled kati gobanga oli skilled obeera mu mutwalo gwa $2 ku mitwalo 2 nga baagala abasomesa abannansi abazimbi ba engineers biki okuddamu okuzimba ki pozo gambi kyatukawo munaye Kyagulanyi yatuyingira mu programu yaffe yagundi ya Ukraine ngowumba nesonga na registeringa njaga bannayuganda ntandiko bakuŋŋaanya tugende Kenya tugenda ambassador atulule kati betaaga bannayuganda betaaga labor y'abantu bameka tutandiko fuluma ogende Ukraine tutandike naffe ogenda okuba ku kye Ukraine bannayuganda mweteeketeeke ogenda okuba ekye Ukraine tuve mu Buwarabu abana baffe gye bali mu kuba babonyabonyezebwa ate nga bawana sente ntono tugende Ukraine mu nsi gy'osobola okufuna obutuuze mu nsi gy'osobola okugenda n'ofuna amaka agago nga toli mu kiyumba mu nsi gy'osobola okugenda n'osomesezaayo omwana wo kubanga Ukraine basomesa abantu ebintu ebyenjawulo so ngowumba mu seconds 5 bannayuganda bwe bale kutulaba era mugende mu maaso n'okutulaba ebingi bijja era ensi ya South Sudan tugenda gifundikira Sunday jja then tukwate ku nsi endala. Amina. Gwe najjo badde osinzira okuba ngo tugobeera tukwebaza yonna gye twatandikidde okutuuka akadde kano nga tufundikira Lubalusewa TV ko badde tusanzingibwa ku mikutu migatta abantu Moshi Media ebamu kubateeka mu sente so nga ate ne aje Samuel Devigan yabadde ku kamera era nga ye producer we program eno mbagaliza ekiseera kirungi akumata kumira mpeera. Lubalusewa TV mazima ku mazima.